Ffe Tuggussa Enssonga. Abantu betuyita abagagga, abantu betulaba abagagga, sente zaabwe ate abasinga bazijja walala. Waliwo omusajja musiraamu aleka na mutabuliiki kuba empale ze yayambala nga teziggwayo wansi nga baziteemawo wati wano mu magulu. Musere bangambye manyi okuvuga mukoki ku mmotoka. Naye wano sente nzigaba naye nga ku budde bwaba tebanakuŋŋamba muki mulimu. Otuuke waka bakuyingiza mu geeti. Kuba alina geeti ye, alina ennyumba ye alina geeti. Yingira munda, wayingira munda ate waliwo abaggalawo, ate oyingira mu nnyumba, ate oyitaano mu mulyango, teri manyi bweti. Tuzalimu n'obulogologo, twagende mu Bende. Abamanyi mu Kiganda, twayitana wano Maddugomba, tugenda ku Kabaala ne tutuula. Agwe mulimu gwe gw'osoosa okukola? Nasooka, naye nga simanyi nti oba bagenda kweta ki oba biba byanswa, oba tesinze ndi awo. Kati nankubera ngamba jangu. Kati mu kujja so abatuuze b'oku kyalo baali bakegedde takisi ekola ki? Eparkings. Twina habata kutuseko live awo ku Hockey Grounds e Lukoko. Mu live worship concert. Tusinze obwengula bubikuke ng'awerekeddwako n'abasinze abalala ab'amaanyi bangi. Nga 3 omwezi guno ogw'E11 2023 okuyingira emitwalo 2, mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza ey'abantu 8 y'akakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nasana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituusibwako Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako osiibye otya gy'otuusaako engalo. Bantu bangi bakola emirimu egy'enjawulo naye oba ng'ofuna akasenteko mu bwerufu Mukama akwongera omukisa. Mulimu abalinze ze tukoleredde ate bo bapulaninge batutwaleko bye tukoleredde. Gwewe nawe nakyenjugula kino simanyi oba okitegeera naye oba nga wali okereddwako ku makya nga byokoleredde omubya bitutte osokutegeera kyenkugamba. Oba abo obanga wali obaddeko awo olunaku ne bakufera mufere najja n'akufera kyenjogerako osobola okukitegeera. Emboozi ya leero yanjawulomu naye emboozi eno nga tugenda okugikola tetuliwo kuvumirira muntu yenna era mu mboozi eno tetuliwo omuntu we tugenda kumentioninga nti oba ono wabula emboozi eno etubuulirwa munnaffe atamanyiddwa linnya atamanyiddwa feesi wamu ne gy'abeera era etusiira tukubeera simu nga mutubuuza bannange oyo yaani ye afaanana atya ye ani gwe yali agamba bagamba mu mboozi eno tetubamanyi kubanga temuli mu linnya lya muntu yenna ne gye tumusanze tetumanyiiyo donka tumusanze walako engoye zayambadde tetuzimanyi ne feesi ye tetugimanyi. So wona wenna anawulira emboozi eno tetusuubira ku ssimu tugikoze nga si kuvumirira linnya lya muntu si kuvumirira si tetugirinamu interest mu kintu kyonna wabula tugikuletedde eggwali eyo omanye ebifa mu Uganda omanye ebiri mu Uganda. Uganda nnene naye gwawo woosinzira woobeera tosobola kugimanya kugimalayo. That's why tukyabbibwa tukyabuzaabuzibwa tukyawuddisibwa
omuntu najja nakuwuddisa nti nze gwolaba ntunda buleega naye ng'alina kalina gye yazimba bw'onogamba mu buleega mulimu ssente nawe notandika nogenda n'otunda obuleega nomala emyaka 10 katona yadde akasiisira tukyawuddisibwa bangi nnyo naddala bannabyabufuzi oli nagamba era kwe tufiira naye ng'eno yakuba bizimbe gwe omwana we ali mu kkomera bamusibye tolina yadde ekyokulya abaana tebasoma oli mu byabufuzi so ffe tetuli bannabyabufuzi SB4 Media tekola byabufuzi wabula emboozi eno tusaba osembeza akatebo ogiwulirize bulungi ofunemu ekyokuyiga omanye nti Uganda ngazi tulina omukulu tetumanyi linnya lye suubira nti naye talimanyi ne tugenda kutandika emboozi eno atunyumize ebyamutukako mu bulamu bwe bingi byamutukako owuira oyinza okugiyita firimu atuteekamu akasente baziwa and sons basanga okumukwana akedi bakoletera ebintu byonna byonna nga biri mu original ate nga bakola ne delivery paka ku mulyango n'olw'obulango buno bwe tuvaayo tutandike n'emboozi yaffe kalira. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Eyo mu bulango bwaffe abantu nabo batuteekamu akasente bambi era tusaba mubawagire abaziwa Kato Akura Shira SB4 Circle netubeera ne basente butto bangi nnyo atuteekamu akasente ate nga maaso awo tusuubira ekinene so mubawagire. Nze muzukulu wa Kabajja tusanuse okulaba obulamu buli buti bweyagala buli webutyo tutubweyagala naye ng'ate buli webutyo bubalansinga. Mukwano gwange waliwo omukwano gwange nakubirako edda nga nkunoonyaako naŋŋamba wali obeereeyo gundi oba Gangu sayidi zeeyo Gangu naye kati ate essaawa zino gyatuleese mayiro nga 1200. nagendayo nga nne ensonga eyantwalayo lwa mbeera yanyiga okulwanga ngetuuka eyo gye mbeera ku budde buno. Mbeera ki yatuukawo eteera? Yantuuse kubanga nva Gangu. Mbeera yantuuse kubanga nva Gangu. Nasolo gye nakola ku Bukedde abamu mwagiwulira. Yalimu omusajja omusiraamu w'Ekyengera Sheeka. Era Emboozi yalimu neyo basajja abali mu Bende abagolodye basima golodi nga biri mu baminisita. Kubudo minisita yaliko bali bamuyita sijja mugenda nayo abamumanyi yali wa bya kubudo no kuliko ba ono aliko gubajjake na ani
tumuleke wajjangawo tumulaba emubende mu Golodi kati Emboozi twagikola nalina omuntu omu akola ku radio Emboozi yansengwa n'enjeno n'enva eggangu wali so wasalawo kwekera ddala mu kyalo eno mayiro nga 15 kuba essimu yange bali nga bagigoberera bagitulaka n'essimu ne zivaako n'ovaako kuba gwe nawe Emboozi essimu yange essimu yo zaalagawa ne mugamba essimu zibeerako naye nze kennyini nalaba obwongo bwange ate siri awo nasomako naye nga nawe essimu yange balaka bakola ki bagitulakira. Okay, tutandike ddala ku bulamu bwe obutandikidde okuva mu kyalo oba mu kibuga? Okuva mu kyalo. Mu kyalo wavaayo otya? Baba buwanvu. Kati mu kyalo nava mu kyalo nga nasenga wange n'angamba tugenda Kalangala tuvube. Otwatuke Kalangala bayitayo Kachanga, bamenye Kachanga Kachanga waliwo omwala gwayita Kammese Kachanga mitala ibate Kalangala kati nave Kachanga eyo kangenzi kuvuba naye saagenda kuvuba just nali ngenda nkola emirimu just egiri awo gy'okweyamba okubeerawo ng'omuvubuka kati natuke Kachanga nga nfuna omusajja singa yanfunira ngamba gundi tugende ofune omusajja okole ko yali ajja asole no ku mwalo nga muje ekigungu Entebbe ng'aleeta eri soda bishinga na dipo none soda ku mwalo omutano batunda kuba ina kagundi kalinga kabalabala just gonayo biya we bityo ku gagali kuba mwita kubayita binaala bamanye binaala kati senga nansangayo nangamba obanga olabe ennyanja ekunyize osobola onoja mu kibuga n'okola ki n'okola nene mugamba senga kuba era ajjayo nga nonna ebyennyanja ebikalu babikalira najja nabino nabitwala ku lukalu n'atunda ate nga senga wange nalina emirimu emirala senga wange asiba nviiri kati senga oyo nangamba nti kola naye oba biganye nja kujja nkole ki nkunone oveeyo kuba ennyanja mbiiri kati nembeera nga ndi ku nnyanja Kachanga kati nenfuna omulimu ntandike ngende nsike kibaita essambo essambo wa mulimanyi mugendeyo ku lukalu n'amaato amanene ne musika emiguwa nga muli bangi kati nebibaamu okufa nangamba nabe babiganye kuba bambiyanjagaliza nnyo ate namaliza emaaso ate nga mu kyayi kuba nensonga ki naye mu kyayi kubanga bintu byanteekamu byali biringa ebyagala okumalawo obulamu bwange nembeerayo nga nkola nga nsika essambu kati nankuba esimu nangamba bayanziba watata mu kyalo lakayo eyo amanyiye lakayo eyo nangamba oba olaba nga nya tokisobola osobola okujja n'okola mu kibuga kuba nakafiriji asibaki vi ate wamala wajjana nona ebyennyanja ku nnyanja Kachanga kati senga lumu nga ngamba oba osobola lwaki tovaayo n'ojja tandika n'otunda soda mu kibuga zali 212 payoniya wezagiraawe zebbaasi nemugamba senga kangire nga nkola ki nga nkola kati nembera ku mwalo nempona n'okuwona okugwa mu mazzi abamanyi okuva wakita empulye kati waliwo omusajja kati bo baba ku mwalo balina amaato gaabwe amanene gano si buno obwato obutini bayita paala gali amaato amanene kati mutuula ne mugende yemita ne mala wiki ngaza mwengezi naye nga bakituka mu mannyanja wakati kale basobola okusindikayo bo bagenda kufuna ebyennyanja nga biki abavuba emputa zinenyenye zirikana n'abantu emputa zinenene kati nengendo gwasooka nduza neko jjajja wange oba lubale zange eryato lya makkati lyesiba olyesiba n'akomawo ku lukalo ajja ayongeremu amaki yamanyi mafuta ndozo bali yali katondo bashinga ndoza kyalina okuwangala ku nsi oba kubonabona naye nga tolina okuwangala naye nga ojja kubonabona nekomawo ku lukalu onakomawo ku lukalu Nyamo, ogera kwa tiraki. Sebola ba. Zeka kunyenyele ku bizibu
lyange natunda ettaka lya maama abenganda bonna bankyawa nga mmanyi ŋŋenda bweru nene bansiba gwatamanyi ti wano e Uganda waliwo emirimu gwatamanyi watubo jobu ejeseze nateete bagaba emirimu nsobola ofunawo omulimu nkugambye baagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa kati nange ogenda jakutwale kati Uganda Job Agency Limited beba kabaka iraba nambemu kufulira bana Uganda emirimu wamona mu abagala abakozi basange bakampala na tete ku Makai Road tutende ya bintu okumunye ebisingawo tukumye ku noti 773 7 tinana mukaga 17 ne ku noti 757 ana mu 2 11 noti mukaga tata wange ngamba gundi badde ofudde gyogenda bagenda kukola kikusaddaka bo bagenda bakusula mu nnyanja just bona bafuna ebiki ebyenyanja abavubi bakimanyi bakita empuli kale bo bakusulayo nga esaddaka yaabwe kati bona banosanga omuntu ng'alina emputa ng'ekananga gwomu obunene bwobanga nze nasobola nagisula nga gw'omuntu kale yesi mukuwayo guli omusaayi gwasaddaka era bakola ki bafunamu bo buli mulimu okufuna nnyo ne kati bakyabikola abavubi abasinga basingana babanga abalina amaduuka ng'oli atunda nyaanya ng'atunda nyaanya atunda nyaanya naye ng'ate ono ogolaba abantu bajja kuona ku mudala ki gw'omuntu ki ate nga bonna nyaanya zezimu webuuze oli ye Katonda wayagala nnyo bakibagula ku ye kirowoozeemu bonna balina nyaanya naye ng'ate olaba abantu bakunganye ku ono n'okunda balinze kikwa ono ali wano tebalina kola ki amugulako yesi bonna ali awo ajawo mukomu kati babamu n'obuki baba bayita magiki oba madagala kati nawona empuli eyo nawona empuli nanga toddangamu bagamba toddanga mugenda muki mwebyo ebintu bagenda kukola ki kusaddaka era nantuuza nannyonnyola kibayite ki empuli era tata wange era naye yafiirayo ku nnyanja eno netumuza nekulukawo netumuziika bamuziika egomba kati oyisenga nakomawo najja nga alina byennyanja kuba sibanviire olumu wano nebyennyanja alina kafiriji enjaba tusayo ka fridge kali alina wagulu kati najja ngamba tata we yangambye omuntu wadde ogenda kusaddaka naye watugira mu kibuga n'okola ki n'okola kati nanjijayo netujja twayitana kigungu entebe netujja nengenda gayaza yasula gayaza wali ku ssaawa wali wampewo wali wansi wali abasudaani wansi eyo yasula wansi eyo naye nga tukira ku makya tunonya pioneer tujja mu kibuga nembeerawo awo nga ninda musana gwake musanga 5 gwake muntamuze soda mu kasero kuba soda we yalina fridge nga teri ate munyini kisimbe kyakolera kanokola we ngenda kuba kisimbe bisembedde Galilaya Majestic bandi kona bili awo we biti awo line wait kwamuka wetu bawe William kwamuka wetu line eyo bili awo taliko tamuza soda nembeera awo nga ndasifuna nabira nga sifuna nengamba kuba mukama nyokola ki okuvuga mu motoka nefuna omulimu okwano gamba nafuna omulimu gw'okuvuga ki taxi natandika okuvuga taxi ninga nabana wetu kola ki tebifuna kate awo nafuna angattako okulaba nga nfuna omuntu okulaba ngenda luddawa emubende bino byegamba si mubende bya golodi byomubende ogenda biri ebyente byomusiraamu ekengera kati ku budde obwo nali ndi awo nga nkyewunaganya sente zibuze ziganye nga naye binsobedde kuba sente siziraba ate nga njala sente nangamba omuvubuka nangamba nti osookera n'okola naye jasiti tugenda kufuna buzibu bwonabwona naye nga nze mutima gwange sikola ki simanyi mulimu gwagenda kumpa kati nga ngamba ojja kufuna enkya transport olinnya ogende luddawa ekyengera nga ninja ngenda ekyengera kati waliwo omusajja musiraamu aleka namutabuliiki kuba empale zayambala nga tezigwayo wansi nga baziteemawo wati wano mu magulu nga ntuusa ku musiraamu omusiraamu bangambye manyi okuvugamuko ki ku motoka naye wano sente nzigaba naye nga ku budde bwaba tebanakuŋŋamba muki mulimu otuuke waka bakuyingiza mu geeti kuba alina geeti ye alina ennyumba ye alina geeti yingira munda wayingira munda ate waliwo abaggalawo ate oyingira mu nnyumba ate
ate oyitaano mu mulyango teri manyi bweti zali muno obulogologo kubanga wali maaso nabanyumiza bwe mu kisenge kibidu nga tugenda okukola nga olina okufukamirawo oti kati nga niyingira nga tuyite ne mu buzigo nga tuyingira tusalamu tuyingira munda kati ngamba guno omulimu jasobola kuvuga buvuzi bantu na bintu bantu na biki na bintu yangamba nti oba bintu ki nga mugaba toli buzibu nga ngamba guno omulimu tugaba emitwalo ameka ngenda okulaba nga sizifunangako nga ndaba nti bunaku okola mitwalo gumu 15 ngamba omutima kubude unabula nga n'obwongo bwange bwonna buteredde muki mulayini olwakasente kakugamba anti kasente kantiisa nga kangi ate ndaba onaku okola mutwalo sente tezikyalabika naye sente bampa ntono kati nga ndiramu omulimu nga ntandika lutu yasooka twagenda mu Bende nga ngamba tugenda mukugenda bali tamanyi kyogenze kukola nakola ki kuvuga buvuzi naye mu kuvuga abawo omuntu abaana abantu benga 5 obawo omu nga yalinga ngo baye manager byonna byonna bimanyi tukwata wano sente oba mwagala kukozesa sente yaba neki ne sente kati mugenda twagende mu Bende abamanyi mu Kiganda twayitana wano Maddu Gomba otano Maddu nokona wotu noyingira munda baito Maddu mu Bende mu Kiganda eba manyoga seka ndoza mu Bende kuba mu Kiganda odako bayita manyoga seka watya mu round yapo otwasoka lugina ku kabala netula agwe mulimu gwo nasooka nenga simanyi nti oba bagenda kota kiyo biba byanswa oba tesinze ndyawo sente zange manyi nti angami kokoma onodda ntwala yameka kati nze nentulaawo kati mukuba mukugenda omuvuka yangamba kikyokozesa mu bulamu obwo kati ndoza nga kibaagala we bantuuse eringa nefuna ki tulowe mbeera ngo obwongo bwange buli butunula bwe buti kati twatuka munda mu katawuni kwayita ndoza manyi gaseka netubakinga mu kabbaala kati nga bba nentulaawo nangamba okozesa ki nemugana nayidde ku mayungi nangamba akuwa amayungi nangulira amayungi oli gwe ngambe ngaalinga manager nangula amanyi nendya kati nangamba nebeera wano simu ngenda kukubira essimu kasa ngamba jangu wano owatu nowato ogera kujonna ebintu tukole ki tudde mu kibuga kati ediyo yasooka yo yafa yagaana yayiika wasookera ddala yali emu okufa kubanga bagenda ne bagwamu ne batema ente kati bwe batema ente omu munnaabwe yakola ensobi bo badduka ate nga tayagala kudduka kati ente zaabwe bazijjako amaliba oba olumu bazitema n'amaliba gonna ne batema batetundu we bati ne bateeka mu takisi ne boka nekola ki nze nina okuba wali nga ntandikirawo omulundi ogwo nnyini ogwasooka okugenda ku ddiru yagwa tetwafuna kuba waliwo neddiru ezayitamu waliwo nezaagaana nate mu kuyitamu era omugaga yali atuwa akasente otutandika ku eyo yennyini ogwasookera ddala okugenda so yali etya eyo ddi twagenda nempakinga mu kabbaala gina bagamba gina pakinga nangamba nkubira ojja kujonone tolunaku lwawo simbulirawo kati nankubira ngamba jangu kati mukujja so abatuuze b'oku kyalo bali bakegedde takisi ekola ki epakins kati ddiwe weyayiika omunnaffe omu bambi bamutema wano era bambi twamulekayo abaana babandi bafa nnyo bamulekayo bamutema wano musowa nagawa ati kati nze nensimbula nze Saabatonda batwala nasimbula kuba nze naye amafuta mwegali kuba amafuta bagula mangi oyo manager gwe bayita manager agula mangi nagateekamu kati nze navuga nensimbula nabasanga mu kibuga ekyengera kusimbuza nga wali tomanyi kye bagenze kukola nze yangamba jangu kiwedde naye nga obwongo bwange kati nakyamukolwa sente ziri emitwalo ameka nga sizifunako obunaku genda bugenze bugakoma emitwalo 3 nga sizifuna nanko omulamu bwange kati nga kyasimanyi nti wenagenda nenfuna nga ze mbala kimu sente kale sirinayo bandowooza ki waliwo tukambeera nekunyinga nga akyasito olowooza sente zokka so kati kwolwo ono yakubya nti jangu kiwedde n'ogenda gutagenda ne manager nengenda diyo neyiika kati watuukawo kyekyaliwo ekyatukawo kali kumpi n'akatawuni nga kuliwo omuti guli omuti kanentuukawo banengera abantu bakuŋŋaanye naye nga omwoli gwe bali mu ttema abantu bakoze ki bakuŋŋaanye naye ndowooza bambi naye oba yasimatuka kubanga alina okuba yalina bali oliwo omuvubuka gwe batematema kuba naye ntukawo nti esimu nekola ki nevaako kati nempeta emmotoka nenkola ki
nenkomoka bbaala nende esimu ankubira ambuli ekikola ki ekiddako kati ngenda okulaba oba esimu bagimusuuza simanyi nakumanya kati ngenda okulaba nga essimu takyankubira nenvuga neziraluddawa e Kampala netuddayo ogwokubiri era yenyini eyo wano mukudduka mukuvuga gwokudde nadda Kampala bakugoba bali balaba tebamanya nakumanya kati ogwokubiri bagezako okungoba tebamanya nengenda ezinza mu kibuga ogwokubiri nenzituddayo era ye mubende waitawo ng'omwezi nga gumu nenaku nga ne wiiki ng'emu netuddayo mukabani era nempakinga saako akalala kati twaddayo era nituguzeyo mu byaki era mubyante kati era omuvubuka era manager oyo manager oli omukaye kumanya omusiramu simanya kumanya ye omuntu wabanga tayakumanya ebyo abivaako nadda ku kintu ekikola ekiddako netuddayo netupaakinga kati ko olwaliyo kaliyo kikuki ku kyalo otwaddayo nimpankinga nangulira amayinju gange nendi amayinju yangamba nkuba esimu ngaokola ki ng'osimbula ngaokola ki ng'ojja netuddayo saawa zaali ziwera 7, 8, 9 awo nankuba esimu nangamba so gundi jangu kiwedde kati simbula ojje kati wenagenda nentuukayo so nga ate era babakozeeko balinga abantu abali bakuŋŋaanye okubagwamu ate waliwo kaliyo kikuki ku kyalo kati koolwo ekyatoonya ali osi wa kapoliisi kubanga osi oyo bali bagenda kututta natutaasa takisi hoteri yange bageezako gyokya osi yajja nakola ki natutaasa mukututaasa yatuzza kuki ku poliisi anti kati awo mukuddayo era male amaze okubba era kolo yafayira tetwabba bagwamu batematamente nebaziza ewantu kati abantu nebakuŋŋana nebabakola ki nebabagwamu kati mubagwamu kati yankubira nga nsimanyi tebakoze eki kati nengwa mu nkuyanja yabaki kati abantu nga bekyaye bagala okwokya ki osi nga bali nakapeki nebatutaasa nebakuba amasasi mu bbanga tutaasa nebatuzza kuki ku poliisi batawo amanyo gaseka oba mu Kiganda awo ati awo bitundu ebibiri nebatuzaawo batuzzaawo awo ate omusiramu yatujjayo oliseeka kuba yakuba essimu oba yawowaki oba yakola ki nakuba essimu nawa order kwatasa kulwawo netulwawo nenga ozobanga bali kubafuta yatugamba mumpe essimu yoyo akulira akapoliisi kawo kuba bamuta osi station kaba kali kapoliisi nga kati ninyo batunga basikale nga 8 nagamba mumpe kati neboogera netubeerawo awo wiiki nenga fetuma kiddako nga nenga tubatwala mu kooti tuli awo wetuti atuwa kulanga lumu omusirikale ajja osangamba mwaba gundi kuba abantu bali mu bangi n'abalala bali bakoze emisango mujje nga batujjako empingo kuba mu kuinga mu netwaba mu mpingo ne mu fuluma batako empingo fuluma bwe netujjako empingo ne bangamba kwata esimu ze nemvuga ki omuka tudaluddawa Kampala so wana mukugira oliko batema mu commission ile ya oli situddamu namulaba kusimana kumaja abeera oba yafa ayinza okuba n'okufa yafa oba baali bakambwe kuba bagamba nga batubbye nnyo kale nga bo bayomba abantu batubbye nnyo tumuleka kati nga balwana naguno gwokubi ogwatuwonya kuba nange nyinyi nali takisi njibuguddemu nga nkuyanda wejjudde we nga mpakinze weti takisi tebagimanyi ekyamponya jasi bali basirikale bamponya bokaboka nakuba amasasi mu bbanga netukaba batuza kuki station so olo wakagenda ku missions zibiri zonna zifudde musiramu so kati wano olo maze okumanya omulimu gwoza okukola nengugumira ate mukuvayo akuwayo kasente kuba omuntu avangayo nebeeyise nga asokuwayo emitwalo wa 15 2 oba yagala abakazi nga alina akakeraabo kali kyengeraawo ng'akunyiza munda eyo oba yagala ki ng'agula byonna kale nga yetalina kuki kati ngoba yateekamu muudu eyo kati otegedde omulimu gw'okola ogugumidde kati gwakufa na kuwona so olwo mission ki gye mwateeko nebeera successful kati waliwo mission gyetwakolako endala yekajja yegundi wano Kasangati
oyisa ku polisi wano wati waggulu genda ngagende owabesije bayitawo benaki enangabwe oyisa ku polisi wano kikuba kigenda owabesije nokukamuwoti kati waliwo akagundi kaliwo kaduuka emiso nayo yalema ate waliwo gyetwakuba ate yo neyitamu kati naye yawo yalema tutandikira kujja mwali kuba neyitamu yo yali yawo kati emiso gyetwakuba neyitamu yali ye Masaka kati mission ye Masaka twatugenze ayitawo Buwama Buwama twatukayo nga kati ate yali antokutekisi byanti byasima maduuka kuba yasaduuka nemutika mu taxi nemutika ebintu mukuba muddawa so kuyente yo temunaje mwayitamu twayitamu yali emu yokka twatemente negende mabega yali ate yali waawe n'ogumba bayita Kaddugala wano ku layini wano ku lw'e Masaka ate yo yali yante naye ng'ate ente ezo tebajjako maliba jasi batemamu webati nebatemamu nebateekamu mu mabega kati yo nebatulwa muka nekola ki nesimbula kati eyo kati yayitamu yali etya twatuka emaaso kati nekira oba alina contact mu police twatuka emaaso kati nekipapula kyaffe nga tukirekayo wetutye nga twali musika inaso watukola ki tukwatako eyo yayitamu batwakuba ente netujja netutuuka emaaso bona mugundi zino road block mu kkuba eryo ery'e Masaka eryo naye nga wetutuuka n'ekipapula kati olwo omuvubuka yakimpanga nga zakikola wendi nekiraga wendi twali musikala asobola kubeerawo kwolwo mwagenda nemutuuka kyakola bulungi naye nga ate enze ente bwe zituuka mu Masaka ate mulimu abajja sitampu nebazikubira munda mu Masaka ate mulimu abajja ne bayita emmotoka ate ne batikkirawo nekikola ki ekiro ekyo tuba tukasaaza Afrika mwenda wa 10 oba saawa 12 ku makya bajja balala nga basiraamu badda ne sitampu yaabwe nyama nefuluma nga eriko ki sitampu kati nebanga eriko eddiba otuuka munda bajjako amaliba gali munda mulimu abavubuka bakolako ebibwate sifa ate twetuusa muli tugenda kwebaka kawalina boys coat emanju omwebaka kati mulimu abavubuka bo bajjako maliba ate mulimu abajja basiraamu banyira balina badda amataawo gaabwe entalabuusi nebakoko sitampu ate enyama nebajjako kati enyama nekola ki ekitaze mukikomero mubalengamu abantu nga ekikoma kinene nnyo kiri kuyika nga nnamba kirimu obuntu department kuba netwatuusaga ebitunga si bya nnyama nga jasi alina ennyumba nagamba nti oba muleese byadduuka nga tugeze kuona byadduuka olinawe mupaakinga emoka ogiteekaawo fulumu agenda webakemu omulemu ate waliwo bajja okujja bagulewo bajjemu ebintu byabwe ate waliwo akamotoka kajja okujja kanona ebintu kagende katandike kasuubuze katwale mu maduuka oba kitegeere nga si nnyama mukikoma kinene nnyo so kwayo mission yayitamu eyo kuba zinaina roadblock zina twazitako nga tuna ekipapula kiriwo ekiti oba kyaliko biki naye nga tutuyaga ku roadblock zona nga bajjako bigwa nga tukola ki nga tutambula mpaka twatuka ekyengera so SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi eno ya bitundutundu kino ekitundu ekisooka katukikomye wano tugenda kubeera nga tujja ate mu kitundu ekyokubiri tutunulire ate mission endala zo zagenda zitya emboozi yo mpanvu nnyo twagala tukulage nti abantu betuyita abagagga abantu betulaba abagagga sente zaabwe ate abasinga bazijja walala kulo nebintu byayisemu bingi ajja kubeera nga atulubira tukomewo mu kitundu ekyokubiri tovaamu SB4 Media, Tuggussa Enssonga.